nange mbaniriza bannange kuba ffe twabayise. Obulamu buli butya muzeeyi? Obulamu bwe butyo naye bugenda Mukama agenda wumba. Kiki ekisinga nnyo kukusumbuwa muzeeyi? Pressure ne sukaali. Ofuna ku bujjanjabi? Obujjanjabi mbufuna. Biiru anagisasula because ebigambo biyitingana nti muzeeyi Sebatta takyalinamu wadde ekikumi. Biiru era nze nnoonya mu ngeri ey'abantu abazira kisa n'ensasula bwenti. Weetaaga ssente nga mmeka okuba nti n'ofuna eddagala ettuufu? Ebyo mbyogedde emirundi mingi wabula yaba asobodde ayinza okunkubira ku simu yange kubanga simu eri 0777407720. Endala ya Airtel eri 0709868858. Muzeeyi wa inspiringa nnyo abantu n'omakinga n'abantu okuba nti bayingira mu industry muno. But wajjusa okuyimba ku bizibu ebikutuuseeko ennyumba bagitutte olwadde stress efuuse stress. Obadde ogamba otya? Sikitegedde bulungi. Mbadde nkugamba nti wa inspiringa nnyo abavubuka n'abantu abangi okuyingira music. But okusinziira ku mbeerayo ne stress n'ebizibu by'ofuniddemu wejjusa okubeera sereebu? Sejjusa kubanga ekyo si buli muntu nti akiwa omuntu. Kuba kati olw'okumanya nga sejjusa ndi mu nteekateeka ez'okuserebulatinga emyaka 40 kyantandika kuyimba. Kati senga nejjusa saani kikoze. Ate era nina luyimba olupya lwe nafulumizza nalutumye financial virus. Wabadde otegeeza ki financial virus? Kwegamba abantu abasinga tebamanyi lwaki tuli baavu. Kati buli omu alaba bulabi ng'atudde mu dduuka lye naye nga tatunda. Kaakati ne njagala mbategeeza embeera eyo yava mabega ku kawuka ako we kaayingira kajjiramu ekintu ekirala ekifunyiddwamu nga kalimu virus eyo y'obwavu. Omuntu oyinza muwa layini ki eziri mu nnyimba ezisobola omukkiriza okuwulira akayimba ako? Ennyimba layini siyinza zimuwa kati kubanga tewali bivuga ate nabiri byowulira bivuga biyingiramu, naye nga ennyimba mba nkubiriza, mulimu n'okukubiriza abavubuka basobole okukola ennyo. Abadde oba webadde oyina akalimu kamu noonya awalala woowatanya osobole okutuukana n'ensi. Ate n'ekirala mulimu element gye nataddemu eya syllabus nti abantu tuweerera abaana emyaka 16 kaakati ng'ate omwana nafuna nekyakola n'agenda mu senior 1 nalyoka kugamba nti ndi mu mwaka gwange ogusooka. Kitegeeza nti giri gyonna obadde oweerera bwereere, naye ndowooza abantu banaluteekako omulamwa omulaka n'okuwuliriza obulungi kubanga manyi abamu bagamba nti ennyimba eza message zaggwawo, naye nze nkyawakana nti teziggwangawo. Era oluyimba olwo ngenda okutegeererako ddala okutegeera kwaggwawo mu ggwanga oba kukyaliwo. Kaakati ndio engeri eyo naluyiiza buli muntu alunoonye ku YouTube kweruli. Yes, oluyimba olupya olwa Fred Sebatta. Muzeeyi, okusinziira ku experience gy'olina, abaana abangi abato abakyajja mu industry, nsobi ki ezo ze wayigiramu oba zoyinza okukubiriza abaana baleme kukola gwe ze wakola? Ensobi ze nakola ate nakola nsobi ki kubanga ffe twatandikira okuyimba. Nze ekintu kino nze omu ku bantu abatasukka 5 bakifuula omulimu, naye nga nakibonaaboneramu nnyo ng'ate ffe tetulina nakati gano makampuni gavaayo ne gagira ki ne gasasulira ennyimba aba ne basaponsalinga, naye ffe twalinga kuba money lenders era be batwala ebintu byange ebisinga obungi. Kaakati awo siyinza gandi nakola nsobi kuba nali ndeeta ekintu kino mu bantu okukifuula omulimu kubanga nalabikanga bulungi, nayambalanga bulungi, nakolanga bulungi ate nga siri mutamiivu. Nga mmaliriza muzeeyi, kigambibwa nti mwebyo ebiseera bakasiwukira bagulanga ennyimba zammwe, oba oli awo n'ennaku zino bagamba nti ne Salim Saleh mwamuguza ennyimba, abaana batandise okulwanirira copyright. Ennyimba ze mwaguza Salim Saleh ne banne
singa copyright evaayo mugenda zikiraiminga oba zammwe mwazireka? Jeno Salim Saleh ennyimba bazimulemesa teyazigula era ennyimba weeziri, naye kati kyetwagala kwe kulwana ku tteeka lya copyright lisobole okutaasa ebintu byaffe ebyobugagga byaffe, products zaffe zibe nga zituddira. Kaakati era kyemmanyi nti tuli ku kituufu. Era omukulu wa federation munnaffe Kenzo tumwebaza nnyo kubanga ataddemu amaanyi mangi n'abalala abasobola okutukwatirako. Naye abayimbi nga badduka beekokkola federation abamu bagamba nti waliyo kweyagaliza, waliyo kulwanira buyinza, oba oli awo nakulya kwebakire. Teri agyekokkola naye baali balowooza abamu nti okutuukayo kwali kufuna ssente, so nga ate ffe tutegekera abantu abaliddawo nga ffe tuvuddewo. Tweyanza mzee.